Abana bakutonda abalungi era ab'omuwendo omungi mwazikirize nateera nyongere okubaanirizaako nate mu ssaawa efaanaganako bweti. Ngenda nange obudde bwa Amerika ntandika okubuyiga n'okubutegeera nti bwe zibeera ssaawa bwe ziti kati mu Amerika ziri bwe ziti kyova olaba nsobola okubalamusa nti bannange musiibye mutya newankubadde ng'ate ffe eno nga tuli mu budde bwa kiro. Saluse nnyo okubalabako mu Mukama waffe nateera mu samoni eno ey'okusatu. Tuzze tutambula okuyita mu by'okuyiga eby'enjawulo kubanga tuli mu kusaba n'okusiiba. Naye tugezaako okukwata ku bulungi bwa Katonda oyo mukwano gwaffe. Mu samoni gye twayiseeko eyabadde ey'okubiri twagambye nti Mukama Katonda oyo ogwana okumwetegerezaako ensonga bbiri. Number 1 yatulira mu mutima gw'ogambe nti oyo ge maanyi gange. Ekyokubiri ogambe nti omuzira annwanira entalo zange. Kati bw'omala okutegeera ebyo kitwale nga asinga kwagala ggwe era eby'obuzira era eby'amaanyi abikukolera buli lunaku. Si lwa muwendo gwa kuba nti oli mulungi okukira abali mu mokyale, si lwa kuba nti gw'osinga abalala obutukuvu abali mu ddwaliro. Essaawa zino zennyini ze twogereramu eriyo abawanikiddwa ebigere nga accident gye yafunye okugulu bagamba nti kulina okuwanikibwa okumala emyezi 6. Omugongo gubabirire, omugongo guvunde, bamukyuse, bw'otuuka mu b'amagumba awawona we babomola ate ne bajjanjaba ekiwundu. Kati bw'olaba nga olunaku luzibye ng'oli mulamba ogwanira okwebaza Mukama Katonda. Era ffenna tugamba nti Mukama waffe ayebwenye ekitiibwa emirembe n'emirembe. Nyongera okwaniriza be tutaabadde nabaate mu kitundu kiri nga batwegasseeko naye twabadde ne prayer session okusaba okusabira ensonga ez'enjawulo. Mukama yatuwadde omukisa era ne tuwulira nga ddala tukakasa nga Mukama ali wamu naffe mu kuyita mu kusaba okwo. Munzikirize oluyimba lw'enjawulo era ne leero njagala kulubawa wano. Simanyi oba luli eddoboozi lyavuddeyo bulungi, naye liba nga lyavuddeyo bulungi njagala kubawa oluyimba luno kubanga kitundu ku bigambo bye ngenda okwogera mu bubaka buno obwa kaseera kano. Katuluwulirize. Mutambuze kituufu w'emiyitwa muno musite muli mu mirembe muli wamu masigana nakusa Wesomamu abedda babiyinza awangula nabokulonda yekka olwaleero byonna ng'obitegedde towanika bali kulaffe tolinolisha Yesu ngalenkobo tolinolisha yekana kuyanza tawukobe okwasa migugu tunulira yekana kuwanguza tolinolisha Yesu ngalenkobo tolinolisha yekana kuyanza tawukobe okwasa migugu tunulira yekana kuwanguza
Omusali wa Yesu be yayiwa kulwesa omuwendo balina yeje okununulibwa kwange kwava mu kyebatunula kyali omusali wa Yesu be yayiwa kulwesa omuwendo balina yeje okununulibwa kwaffe kwava mu katutunule kyali tunuulira Yesu ng'alekkubo tunuulira ye mwana gw'oyava okwasa n'igugu tunuulira ye kanako wanguza tunuulira Yesu ng'alekkubo tunuulira ye mwana gw'oyava okwasa n'igugu tunuulira ye kanako wanguza. Abagala Mukama twagala okumwebaza kubanga atuwadde ebigambo ebirungi okuyita mu luyimba olwo. Agambye tunuulira Yesu lyekkubo yekka y'anaakuwanguza. Agambye nti mu nsi muno muyinza okubaamu ebingi ebikaluubiriza obulamu Yesu kubanga yekka y'anaatuwanguza mu Mukama waffe. Njagala okwebaza Katonda olw'ebigambo ebyo. Amiina. Ibadde mu luyimba kansubire nga amaloboozi gabadde gatuuka bulungi. Bwe kiba nga kituufu mbadde ndaba wano mami wange Rose nga alabika atambulira ku peesi ya bigambo naye nkakasa nti oluyimba lutuuka bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Ekiseera kino ekyogera kyaffe kiriko omuntu ogamba nti yayanira omukisa gwa Katonda. Yayanira omukisa gwa Katonda. Twagala tulikulira mu Bayibuli mu kitabo kya Lubereberye. Mu kitabo ekya Lubereberye essuula eya 27 ngenda kuba nga atandika ku nnyiriri olw'omukaaga. Lubereberye essuula ya 27 olunyiriri olw'omukaaga. Yayanira omukisa gwa Katonda. Ekigambo omukisa kigambo kikulu nnyo era kyenjagala okunyweza mu kiseera ekifaananako bwe kiti. Mukama yogera naffe mu kigambo kyo tuluŋŋamye naffe tunaawulira ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Agamba mu lunyiriri olw'omukaaga wano mu ssuula eya 27 mu kitabo ekya Lubereberye nti agamba nti Lebbeeka n'agamba Yakobo omwana we nti laba mpulidde kitaawo ng'agamba Esawu muganda wo nti ndeetera omuyiggo onnongooseze ennyama ey'akawoowo ndye nkusabire omukisa. Nkusabire omukisa mu maaso ga Mukama nga sinnafa. Kale kaakano mwana wange wulira eddoboozi. Lebbeeka olwagamba mutabani we Yakobo. Kale nno mwana wange wulira eddoboozi lyange era okole ebyo bye nkulagira. Genda kaakano mu kisibo eky'embuzi ondeetereyo embuzi ento 2 nange nazirongosereza kitaawo okuba ennyama ey'akawoowo nga bw'ayagala. Naawe onoogitwalira kitaawo alye alyoke akusabire omukisa nga tannafa. Bunyonyole 11. Yakobo n'agamba Lebbeeka nnyina nti laba Esawu muganda wange musajja wa bwoya so nga nze omubiri gwange muweweevu. Bunyonyole 12. Onyole 12 kyava ayogera ebigambo ebikulu ennyo. N'agamba nti mpozzi kitange anampe weeweeta n'enfaanana nga omulimba gy'ali era ne neereetako okukolimirwa mu kifo eky'omukisa. Bunyonyole 13. Nnyina n'amugamba nti okukolimirwa kwo kubeere ku nze
mwana wange wulira kye nkugamba ogende ondeetere embuzi ze nkutumye. Onyole 14. N'azikima n'afumba ennyama wa Yakobo ekyambalo Lebeka n'addira ebyambalo ebirungi ebya Esawu omwana we omubereberye ebyali naye mu nnyumba n'abyambaza Yakobo omwana we omuto. N'aleetera amaliba n'ateeka amaliba ag'embuzi ento ku mukono ogwa Yakobo ne mu nsingo ye eya Yakobo. N'awa omwana we Yakobo ennyama ey'akawoowo n'emmere bye yali afumbye. Yakobo n'agenda eri kitaawe n'ayogera nti, kitange. N'addamu nti, nze nzuuno. Tambulira wamu nange owulire Olunyole 18. Yakobo n'agenda eri kitaawe n'ayogera nti, kitange. N'addamu nti, nze nzuuno. Gwe ani mwana wange? Yakobo n'agamba kitaawe nti, nze Esawu omwana w'omubereberye, era nkoze nga bwe wandagidde. Golokoka nkwegayiridde otuule olye ku muyiggo gwange, olye onsabire omukisa. Oh baba. Onyolo 20. Isaaka n'agamba omwana we nti, kiki ekikugulumbisiriza amangu bwe kityo omwana wange? N'ayogera nti, kubanga Mukama Katonda wo ambedde. Isaaka n'agamba Yakobo nti, sembera nkwegayiridde nkuweweeteko mwana wange, obanga gwe mwana wange Esawu ddala ddala, nanti ki nga si ye gwe. Yakobo n'asembera Isaaka kitaawe n'amuweeweetako, n'ayogera nti, eddoboozi ly'eddoboozi lya Yakobo, naye engalo z'engalo za Esawu. N'atamutegeera bulungi, kubanga engalo ze zaaliko obwoya ng'engalo eza muganda we Esawu. Kale n'amusabira omukisa. Kamusome Olunyolo 29 ky'okutunyonnyola ebigambo ebiri wano. Olunyolo 29 kyava omukisa gwe yasaba gwalimu ebigambo bino nti, abantu bakuweerezenga n'amawanga gakuvunnamirenga, ofugenga baganda bo n'abaana ba nnyoko bakuvunnamirenga. Akukolimira akolimirwenga buli akukolimira, era aweebwenga omukisa buli akusabira omukisa. Mukwano gwange omwagalwa, ebigambo eby'obubaka w'ekiseera kino byesigamye mu kitabo kino ekya lubereberye mu byafaayo ebyogera ku musajja amanyiddwa nga Isaaka. Isaaka mubamu ku baana be mwe muli amanyiddwa nga Yakobo, ate ne omwana amanyiddwa nga Esawu. Ebyafaayo biraga nti Esawu yakula nga musajja ye mwana afaanaganyizibwa okubanga ye mwana omukulu eri omusajja ono Isaaka. Yakobo atunuulizibwa nga omuto, muyite omuggalanda mu nnyumba ya Isaaka. Bayibuli egamba nti ebyafaayo by'obulamu bwa Esawu yali alina ajjuziddwa omubiri gwe nga gujjuddeko obwoya obwakulembezebwanga ne mu ngalo, nga naye bamukwata mu ngalo nga mukulembezeddwamu okubanga obwoya obw'omubiri gwe nga bumujjudde. Era kyaleetera kitaawe newakwadde ng'amaaso gaali gazibiddwa okwawulanga abaana bano nti ng'agenda akwatakwata bw'ati, n'amanya nti ono Esawu. N'akwata ku nsingo ya Yakobo nga mpeweevu terina yadde akalaga nti aliko obwoya ku mubiri gwe, n'amanya nti ono Yakobo. Yayawulanga amaloboozi gaabwe kubanga yasobolanga okumanya nti ono ayogera ye Yakobo, yasobolanga okumanya omusajja ono Isaaka nti ono ayogera ye Esawu. Era kyatwalira obulamu bwa Isaaka nga kitaawe w'abaana bano obutakaluubirizibwa mu kwawulanga abaana bano. Yabaawuliranga ku bintu ebiwerako, yabaawuliranga ku maloboozi, yabaawuliranga ku mibiri gyabwe ku sekeni, yabaawuliranga ku mbeera ze
eza size oba olyawo nga basembedde wali kyobola bakosa ekigambo ekigamba nti sembera wano n'amukwatakwatako aweewe tenawakwadde ng'eddoboozi aliwulira lifaanana ng'erya Yakobo n'ayagala afune akabonero akasembayo amuyite asobole okuba nga amanyira ddala mwana ki aleese ekirabo kino ekyennyama enjoke gye yali asabye nga kitaabwe Isaaka. Naye njagadde kujjirayo ebyo otegeere ekyali wano nti Rebeka nga nnyina w'abaana bano yali alina ekigambo ekikulu ye kye yakulembezebwa mu kulobola ebigambo bya Isaaka byayogera nga kitaawe w'abaana. Kitaawe w'abaana akozesa ekigambo ekigamba nti mwana wange Esawu, genda ondeetere omwana ogw'embuzi oguteeketeeke bulungi era ogundeetere nange ndye nsobole okuba nga ndya ku mugabo ogwo mwana wange. Ekigambo ekikulu ekyali awo nkusabire omukisa. Njagala kunyweza kye bayita omukisa. Waggulu omulamu omukulu ogamba nti omukisa gwa Katonda eri abantu ba Katonda bonna. Rebeka abaana bano bonna newankubadde nga yali abavunaanyizibwako yakola olukujjukujju olw'okukyusisa omukisa gwa Esawu gudde mu ngalo za Yakobo. Kyava akulembezebwa omukyalo ono kyava akulembezebwa okugamba nti Yakobo, Rebeka bwe yawulira ebigambo ebyo nga birimu okugaba omukisa n'agamba Yakobo nti nedda, tekikwetaagisa kulindiriza kaakano kukikwatagana ku mukisa. Omukisa gwonna bwe guba nga weeguli tekyetaaga kulindiriza. Omukyano Rebeka sijja kugenda ku byafaayo bye nnyo ne kye yakola mu kukyusakyusa n'okukola olukujjukujju, naye njagala kwogera ku makulu ag'ekigambo omukisa kubanga ye wano yakola olukujjukujju n'addira Yakobo n'amutuma embuzi. Musajja watu Esawu agenze mu kuyigga kubanga n'okusooka molove ekyali ekyokuleetebwa kitaabwe kyekyali kyakuva mu kisibo ya omusajja Esawu addusa emisinde ali ku ttale ayigga agezaako okunoonya ensolo ki gy'anaafuna mu nnongoofu asobole okuleetera kitaawe agaba n'omukisa. Naye nnyina n'agamba n'abyanguya mangu n'agamba molove omusajja n'okulaba talaba kakati ate tajja nakumanya nti n'embuzi zikendedde. N'agamba Yakobo nti dduka mu kisibo londayo embuzi entoototo ozireete nze ŋŋenda kuzikolako mu ngeri eziyooyoota obulungi ne kitaawe asobole okulya ku kawowo k'embuzi enjoki. Akusabire omukisa. Kiki omukyalo ono kyakola? Anoonyesa kye bayita omukisa. Njagala kwogera mu maanyi ag'omukisa nti bwe tubeera mu kusaba n'okusiiba twetaaga okubeera n'okufuba okw'ebirowoozo byaffe n'obulamu bwaffe mu kuyaayaana okukwata ku mukisa gwa Katonda. Omukyala Rebeka ataddemu amaanyi gonna lwa ku kigambo kya kuyaayaanyisa mukisa gugende eri Yakobo. Bw'oyingira mu kusaba okwaleero ng'okusaba n'okusiiba okiwulira mulinga waliwo emikisa gya Katonda egyebereka ku bulamu bwo. Olina okulwanirira emikisa gye weetaaga nga tewandiyetaaze gikuyiteko. Olina emikisa gye wandyetaaze nga Katonda bw'aba agigulidde eri obulamu bwo ng'okitwalanga kubanga kya muwendo okusinga byonna. Omukyalo ono asitula omuwendo ogw'obulamu bwonna okulaba ng'agamba ne Yakobo nti genda ozireete nja kuziyooyoota, embuzi nja giyooyoota, nja gituusa ku mutindo ogw'okuwunya akawoowo n'okulabirira obulungi eri kitaawo Isaaka alyoka akusabira omukisa. Omusajja ono akoze ekigambo ekigamba nti genda ondeetere nange nkusabire omukisa. Rebeka kyayayanyisa n'olukujjukujju lw'ateekawo agamba nti mpulidde nga kitaawo agamba Esawu muganda wo nti genda ondeetere omuyiggo onongooseze ennyama ey'akawoowo ndyoke nkusabire omukisa. Bassebo ne bannyabo abali mu kusinza okw'ekiseera kino, omukisa kintu kikulu nnyo. Nga tuvudde ku byafaayo bya Rebeka ne kye yakola wakati we ne Yakobo ne Esawu n'ebyaddira ku Yakobo bwe tuba tusoma Bayibuli mu biraba nga tebyali byangu, byamuleetera okuwaŋŋanguka n'okudduka ne famire n'agisasa n'okukomawo kwe ne kuba kuzibu, naye twagala tukomewo eri ebirowoozo byaffe. Wali ofuubye nnyo obulamu bwo okuzimbibwa mu nkolagana ekwata ku mikisa gya Katonda. Abantu bangi bagezaako okudduka emikisa gya Katonda gy'aba atadde eri obulamu bwabwe. Kano asobola okukuwa omukisa gwa kubeera na byute ya bulamu bulungi naye n'okozesa bubi obulungi bwo. Kitegeeza nti omukisa gwa Katonda gwe yakuteekako togubazeemu muwendo.
kano asobola okugemulako omukisa gwa kumuweereza bangi tubalabako n'alondebwa ku buweereza n'agamba sijja kusobola guno omwaka nja kuba bize nnyo omukisa gwa Katonda agezaako okugusindika agusindika okuva okumpi n'obulamu bwe naye twagala okukyetegereza n'okukivumiitiriza ddala nti awali omukisa gwa Katonda waliwo obulamu okukyukamu awali omukisa gwa Katonda wali bya bw'otunuulira omusimu kubanga n'emikisa gitegekeddwa ku lulwo labayo baganda abo onoobafuganga onoolyanga ebirungi anaakukolimiranga naye anaakolimirwanga obulamu bwo tebubeerenga nga bwa bulijjo kati kamutegeeze mukwano gwange omwagalwa buli ayingira mu kusaba n'okusiiba kyagwana okusooka okuyaayaanira ennyo nga tannaba kwanjula bizibu nga tannaba kuleeta nnaku gy'alina nga tannaba kuleeta ki mu maaso ga Katonda ayagala osooke kuyaayaaniranga mukisa kubanga wali omukisa gunaabuula endwadde kubanga wali omukisa gujjawo amabanja kubanga wali omukisa gulwana entalo ze tutasobola kubanga wali omukisa waliwo obulamu obutaggwaawo omukisa y'ensibuko ya byonna bw'ebeera ttanka y'amazzi bino ebirala ebitufunira eno nga bituuka gye tuli obwo busamambira obuyita mu taapu okututuukako naye obulamu bwaffe egwana kuyaaya Sulemaani n'ebituba bye yalimu yabuuzibwa ekibuuzo nti wandyagadde okubeera ng'ogabana ki mu maaso ga Katonda n'agamba nti kyenneetaaga mu maaso ga Katonda kwe kufuna amagezi agava gy'ali n'omukisa gwa Katonda gwagabira abamutya mukwano gwange ekituleeta mu tujja n'ebitusinza ne tuli mwanjulira mu kiseera ekyokusaba nga bwe twakoze mu samoni yasoose naye njagala ate mu ssaawa eno ofuneyo ekikutwala mu bulamu obupya kankubulire awende omuntu amaze okwambazibwa omukisa gwa Katonda omuntu amaze okwambazibwa omukisa bwewuunya nga gwaloga akoge ng'ayongera kugejja kubanga aliko omukisa gwa Katonda aliko omukisa gwa Katonda amwongera promotion siranya nga nayendabyeko omwana omufumbo naye bwe namala n'omwagalwawe nga mukaaga ogw'ekiro n'agamba nti musumba tuli wano bansibiddemu akamba okulatanya byonna akawandiiko akamugamba nti gwe kuzaala ensonga ze kakati ataddemu akamba akatalaze ataddemu n'obuwandiiko amawulire ag'enjawulo omati alina abaana basagwagala tekizibirwa basiiga linnya lyo kalimbe kukuunyisa bubi kyebayita omukisa gwa Katonda tekikulembezebwa bantu basobola kukufeebya omuntu kufeebya waliwo kyebayita osigala nga oli wanjawulo mukwano okuyaayaanira bulijjo kyebayita omukisa gwa Katonda omukyalo ono Rebeka yakitegeera n'akifumitiriza newankubadde yateeka olukujjukujju naye nze kyensoma ku mukyalo ono mu ngeri etali eri eya negative side ey'okukyusakyusa omukisa gwa mutabani we Esawu naye nga ntunuulira mu layini ey'okutunuulira positively mu kutunuulira omukisa gye yali anoonya yakimanya nti omukisa gusinga byonna mukwano wange ng'otambula mu nsi muno gaggawala naye omukisa gutwale nga gwanjawulo gusinga n'obugagga omukisa gwe gugenda okutukulembera okulaba Katonda omukisa gw'omuntu gwe gusobola n'alaba olugendo lupya kyeva tugamba nti Mukama Katonda mu kusinzanga kuno atuyaayanisa kye bayita omukisa omusajja Esawu bwe batuuka nga Yakobo amaze okujja akulembeza ebigambo bino wammanga kino nakyo ndegadde okitegeere bulungi abuuza Yakobo
eddoboozi nga mpuliranga eriyo naye ate bwe nkwata ku mubiri mpuliranga gwa Esawu. Eddoboozi mpulira ddala nga lya mwana wange Yakobo naye ate bwe nkwata ku mubiri gwe kumbe ku mubiri omusajja ono Yakobo ataddemu amaliba ag'embuzi gye yamabiri awamu ne mu ngalo awulira ng'omwana we Esawu newankubadde ng'eddoboozi lya Yakobo. Kiki njagala otegere mu kigambo kino? Buli muntu Katonda alina omukisa gwe gw'aba amutegekedde. Era omukisa gwo kala gwe yakutegekera guba mukisa gwo. Katonda ky'abaddira n'akuwa omukisa n'agamba nti nkuwadde ekirabo beera muyimbi, n'agamba nkuwadde omukisa beera mubuulezi, n'agamba nti nkuwadde omukisa gwa mulimu bwe guti. Ky'omulaba abantu senga bategeera kye bayita emikisa okugiyayaanira ne Katonda emikisa gy'ategekedde abantu senga abantu bameggana n'abantu. Kankubuulire, lekeraawo okutwala obulamu bw'okumeggana n'omuntu yenna. Abantu basangane mu biseera ebyokulonda obukulembeze mu kanisa ng'oli ameggana n'obukulembeze, oyo tajja kubeera kino, oyo tajja kubeera kino. Kankubuulire mukwano gwange omwagalwa, kifumiitirize okitegeere Katonda bwe yategekera omukisa gwe. Bagamba nti gundi anaabeera omukadde w'ekkanisa ne bw'olikola otya nga bwe musagala gwamuwadde okumuweereza toli kuzirikira. Ekyo bwe tumala okukitegeera ebya Mukama tubijjamu entalo, tubijjamu amaanyi gaffe, tubijjamu ebirowoozo byaffe. Katonda gwabanzeeko eddusu abeere kyanabeera asigala nga akiri. Gwe bayita omukisa gwa Katonda. Omukisa gwa Katonda ogwo gwe gutukuuma nga tuli balamu. Kyabagamba nti yanguwa Rebeka atuma Yakobo, yanguwa kubanga omukisa guyinza okukuyitako. Dduka leeta wakiri, n'ab'embuzi leeta bamirundi abatototo abanasuula okuwunya akaloosa osobola okugabana omukisa. Ofaanana otya? Obanga asobola okuyayanira otya? Abantu bangi basebo ne bannyabo okutambula mu bulamu buno obw'omu nsi naye ng'omukisa gwa Katonda waliwo okufuutuka emisinde mu by'omwoyo. Omukisa gwa Katonda ng'ogunoonya tosaagiriranga. Era wali omukisa gwa Katonda gwe gukuyamba omuntu n'osobola okuyingira ne mu kusaba kuno ng'omutima gwo gwewereddeyo ddala nga tosaba kubanga baalanze okusaba kwa ugama naye ng'osaba kubanga oli kitundu mu kunoonya omukisa ogutali ogw'amamaloozi nga si gwa mukyala ssente. Gwa mama Senta nga sigwa mama Jiri nga sigwa Pastor Joshua buli maaso ga Katonda asobola okusula ez'obulungi bwa Katonda nga zijja direct ku linnya lya buli musajja n'omukazi. Era bw'omala okuzikwatako Bayibuli egambye nti bw'omala okukwata ku mukisa ogwo obulamu tebusigala nga bwe bubadde. Omusajja Isaaka agamba nti sembera wano. Lwaki? Sembera wano asobole okumukwatakwatako akakasa oba nga gw'anaasabira omukisa nga yeewuyo Esawu. Kwangu omwagala tulina Katonda kati mbakuwe Isaaka n'ezzadde lye byakola. Njagala kutegeeza mukwano gwange omwagala tulina Katonda atuyita nga tusembedde waali n'atukwatako. Katonda waffe bw'atukwatako azuula amannya gaffe, azuula ebitone byaffe, azuula obulamu bwaffe era n'atuwa emikisa. Nga Isaaka bwe yakola akabonero ak'okugamba nti sembera wano. Amakulu abanoonyi ebitayagala bagwana okusembera eri Katonda. Ekyokubiri n'amukwatako. Wandagadde okukwatako mu kusaba n'okusaba okwaleero. Wandagadde Katonda akukwateko. Isaaka ye yasaba mwana gwa ndiga gwa mbuzi. Genda ondeetere omwana ogw'embuzi ogwakawo. Genda gwe mu maaso ga Katonda ozze n'omwoyo. Bayibuli egambye nti Isaaka n'amukwatako n'alyoka amusabira omukisa n'ayogera nti gwe mwana wange Esawu ddala ddala wulira kubanga bandi yalowooza nti yoyo n'ayogera nti ye gwe wuuyo.
Musumba obojjeko video oyogerere ku audio. Kyaita omukisa gwa buli muntu gukulembeza omukisa gwo. Bayibuli ekozesa ekigambo ekikulu ennyo nti omukisa gwa Katonda bwe gubikkulibwa guleeta emirembe gye tuli. Kankutegeeze ne ky'onoolya okuyita mu lunaku Katonda aba yakikutegekera ddala. Ne ky'onoolya okuyita mu wiiki Katonda akimanyi. Ne butya wonoomalako omwaka Katonda abitegeera. N'oluusi tweraliikirira ne tuzitoowererwa ne tulaba ebitweraliikiriza nga ye Katonda abitunuulira nga abirabira mu ngeri eri upside down nga ffe tweraliikirira naye ye ng'alaba solution. Kambabuulire ensi ekulembezeddwa abantu okweraliikirira naye nga kye beeraliikira kiri kimu, beerabira nti waliwo ensolo ey'emikisa gye bagwana okukwata eri Katonda. Abalika bwe banaayambala, ne beeralika bwe banaasula, ne beeraliikirira abaana baabwe nga bato, ne beeraliikira abaana baabwe nga bavubuse, ne beeraliikirira abaana baabwe nga bakulu. Obulamu bw'ensi buli kiseera bitubikka ekifaananyi kyakweraliikirira. Naye nga tweraliikirira ebitusoomooza abaagalwa, njagala kukutegeeza kino okifumiitirizeko mu kusinza okwekiseera kino nti nga nkyeraliikirira ebyo ebinzitoowerera mu bulamu, nteekwa kukijjukira n'okukifumiitiriza nti waliwo omukisa gwa Katonda gw'agabirira abamwesiga era abamwagala era abamufumiitirizaako. Omukisa gwa Katonda bw'abanga agugaba aguyayanyisa eri bonna abamwesiga era abamunoonyesesa amaaso gaabwe. Bwe tujja mu kusaba okufaanaganako bwe kuti abaana ba Katonda era abaagala, tuba tuzze okunoonya ku mikisa Mukama Katonda gy'agabira abantu be. Kyava ayogera ebigambo bino mu kitabo ekya Matayo essuula ey'omukaaga. Matayo essuula 6 olunyiriri olwa 25 ayogera ku kigambo ekikulu tetugwana kweraliikiriranga bulijjo n'okuzitoowererwa n'okuggwamu essuubi nga tulowooza ng'abalekeddwawo, kubanga Katonda emikisa gye agigaba eri bonna abamwesiga era abamunoonya. Kyava ayogera ebigambo bino mu kitabo kya Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri olwa 25. Kyabayogera olunyiriri olwa 25 agamba nti kyenva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti munaalya ki oba mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebusinga mmere n'omubiri tegusinga byakwambala. Mulabe ez'omu bbanga nga so tezikungula, tezikuŋŋaanyiza zimansa mu mawanika, era kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo. Nnyo ezo ani mu mmwe bweraliikirira ayinza okweyongerako ku bukulu bwe n'akaseera akamu. Naye ekibeeraliikiriza ki? Mutunuulire amalanga g'oku ttale bwe gabeera so ng'olugoye. Naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna ng'eri ku ggo. Ne bannyabo emikisa gya Katonda nga bwe gigabirirwa ebitonde ebirala byonna. Agambye nti okweraliikirira kwaffe oluusi kutuleetera okuggwamu essuubi, okuwulira nga tulabika ng'abalekeddwabo. Agambye oyo ayambaza amalanga, oyo aliisa ebinyonyi ebitasiga, oyo ategekera ebinyonyi ebitalina mawanika, oyo asobola okubirabirira mu byonna. Yatuyita okugabana ku mikisa egy'enjawulo. Njagala kutegeeza mu kusaba okwalira wange omwagalwa nti emikisa gya Katonda weegiri ku lulwo. Emikisa gya Katonda tegiriwo ku lwakanisa ya Buganda yonna oba Bereriko oba luddawa. Emikisa gya Katonda gijja nga buli linnya n'omukisa gwalyo, buli linnya n'omukisa gwalyo. Omukisa n'erinnya lyagwo tewaliwo aguzibikira, tewaliwo. Katonda bw'aba yakutegekera omukisa
nga yategeka kifene nga kyamera kifene ekyo kiyinza okuba nga kyamera kayunga naye ng'omukisa ogw'emiwula egiri mu fene oyo ng'ojja kulyako elda senteza oba mami Rose ojja kwesanga nga dakiika ntono nnyo ng'ovudde mu Amerika ng'okomyewo e Uganda nga kifene bakijja kayunga nga bakireeta ku Kaleerwe nga bakijja ku Kaleerwe nga kituuka ebbombo nga tolya miwula gyakyo kubanga omukisa ogwo Katonda agutegeka nga gugwo. Ekyo kyonjagala tufumize mu kusaba okwa leero nti emikisa gyaffe weegiri mu bungi era mu bulungi. Katonda agitutegekera nga tugwana okugikwatako naye ayagala abasajja n'abakazi abaginoonyesesa basembere okumpi n'emikisa egyo. Ozze okunoonya emikisa gya Katonda mu kusaba kwa leero nkusabire wandyagadde Katonda akuwe omukisa ogw'enjawulo. Isaka yagamba Yakobo n'agamba nti sembera wano namukwatako tekoma okumukwatako kyokka naye namusabira omukisa. Njagala kutegeeza mukwano gwange omwagalwa ali mu kusinza kuno nti buli tusembera mu maaso ga Katonda, buli tusembera awali Katonda, ekisookera ddala kankubuulire amawulire amalungi ogasanyukire ogategeere Katonda akukwatako. Era wamala okukukwatako takoma mu kukukwatako kyokka, okusaba kwaffe kwe tuleeta gy'ali kuwunyisibwa evvumbe eddungi mu maaso ge n'atuwa omukisa. Kyebangamba nti omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gugende naffe ffenna ne mu kusinza kuno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama atuweramu omukisa. Amina. Weewaawo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda Kitaffe omwagalwa era omulungi, twebaza kubanga emikisa gyo tugirabako bulijjo. Webali nnyo kubanga tulabye nga owali omukisa wabeerawo obulamu obulungi. Rebeka bwe yakifumiitiriza ng'omusajja Isaaka agenda mu kwewaayo mu bwangu ntiriza mu kukozesa amaanyi ge gonna kubanga waliwo ekigambo kye bayita omukisa. Oluusi tuyayaanira ebintu bingi mu nsi muno naye ne twerabira nti ate omukisa gukira byonna kubanga omukisa gwe guleeta obugagga, omukisa gwe guwonya endwadde, omukisa gwe gututebenkeza n'obulamu obulungi. Omukisa gwe ayi Katonda gwe gugenda okutuyamba okukulabako amaaso n'amaaso tukirola mu butaggwaawo. Mu kusaba kwaffe kuno Mukama waffe omwagala otusuubiza nti ogenda kugaba mukisa ng'okugabira kibiina kyonna nga bwe tukuŋŋaanye mu kusaba. Naye buli muntu alina omukisa gwe guwandiikiddwa ku linnya lye. Tetusaba ffe ayi Katonda nti tukwateko ayi Katonda, yisaayisa engalo yo ku bulamu bwaffe otuwe emikisa egyo kubanga tugyetaaga. Tuzze mu kusaba kwa leero Mukama nga twetaaga ebitweraliikiriza ayi Katonda kabiremu okutumalamu amaanyi n'okutuzitoowereza ennyo ekisukkiridde kubanga ogambye gw'oli oyambaza amalanga gw'oliisa ebinyonyi ebitalina amawanika ebitasiga. Kale ebitweraliikiriza yadde weebiri katukifumize tukimanye nti tugwana kuyayanira mukisa okuva eri Katonda. Omukisa gwe gunajjanga gye tulina gw'otuwa oba gwa buweereza katukuweereze nga tuli basanyufu, oba kuyimba tuyimbe nga tuli basanyufu, oba kubeera nga tukuweereza mu kkanisa mu mpenda zonna katukuweereze n'essanyu kubanga gwe mukisa gw'oba otuwadde. Tuzze ayi Katonda oyiseeyise engalo ku bulamu bwaffe, otwerokolere era otufuule abawanguzi mu byonna. Okusaba kwaffe n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina.